Great Sundowner! Prof by research ekutuusaako obusomo. The Great Sundowner 10th anniversary. Mpembuzi nkuwente. Okuvanga 10 Agusto 2025. Okutuuka nga 16 August ku hoteli Kotulyo Rooftop. Omusomesa simulala. Omukenkufu Nyanzi Julius ekyuma kiwagala kyuma. Agenda okusomesa omuntu ogusooka okutumbula amakolero. Okukamula amafuta okuva mu bikola bya kalitunsi. Okola sabuni ayoza omugumu. Laundry soap. Omuntu ogwokubiri ssente zibera komiti. Okulima amatugunda n'ekibala kya monk. Okulima stevia. Sukali w'obutonde. Omuntu ogwokusatu emmwanyi terimba. Okukamula buto okuva mu mmwanyi. Okusiika emmwanyi. N'okukola kaawa ow'omulembe. Omuntu ogwokuna okutandikawo obukolero. Okukola ennoni ezitavaako nfuufu. Okukola sapatu ez'enjola. Tutandika ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku 12 ez'akawungezi buli lunaku. Tiketi ya mitwalo 10 ate n'ofuna omukisa gw'okuwangula ekyuma ekikola kaawa. Automatic coffee roaster ku b'essimu. Noti 7 noti 3 M52 M52. Teweerabira tutandika nga 10 paka 16 August ku Equatorial Mall Hall Rooftop. The Great Sundowner 10th anniversary training. Mpembuzi nkuwente. Omukulu yoyo Profesa Julius Nyanzi, Commissioner Science and Technology mu Uganda. Eggulu atuuka, emutukula atuuka, ekaseesa atuuka, byonna ebitundu bya ggwanga. Ssebo ow'ekitiibwa tusanyusa okulaba we bali kutambula kutindika ggendo mpaka lw'otuuse mu maka gano ssebo tukwaniriza nnyo. Mu mbeera eyo okusinziira omulimu gwe ndabye wano kisookera ddala mwami Kasa ngenda kuwaayo tiketi 5 ez'omusomo gwaffe ogujja ogwa The Great Sundowner. Tiketi 5 olondeyo abantu bameka bajje naawe n'omukyala mujje musomo nabo tubawagale ebawagalwe bajje basome mu Sundowner ey'omulundi ogw'ekkumi eriyo nga 10 okutuuka nga 16 nkuwaddeyo tiketi mmeka abantu bo bajje basome ate bwe banaakomawo bwe banaasomesa abaki era mu mbeera eyo ngenda kuwaayo n'ekyuma ekya bizinesi commercial okuva omulimu okuza omulimu tuve ku stage eri basooka kwavula tudduke tuddukire ddala era ngenda kuwayo ne capital wa bukadde 5 bukadde 5 oyongere mu mulimu oba opangisa eruka ya town council eruka ya town council otekewo edduuka ate n'ekirala ekisembayo ojja kumbulira ekyetaagisa okusika amasannyalaze okuva we gaakoma ogajje mu mataaga tedwakola n'akola ki ate birungi bisanga abantu beetegese tulina okuddaalo nga waaka ngefuse white state house y'abakozi so masannyalaze tugasike edduuka tubiggulewo n'ekyuma tukifuna ogende ku level yogoddako ebagamba nti omusajja yakola naye tetulaba byakola nga tubaddemu bageye akazibu kalina akakamaanyi kaamazzi ssebo kankugulira ettanka tanka y'amazzi ntandikira awo. The Great Sundowner! Prof by research ekutuusaako obusomo. The Great Sundowner 10th anniversary. Mpembuzi nkuwente. Okuvanga 10 Agusto 2025. Okutuuka nga 16 August ku hoteli Kotulyo Rooftop. Omusomesa simulala. Omukenkufu Nyanzi Julius ekyuma kiwagala kyuma. Agenda okusomesa omuntu ogusooka okutumbula amakolero. Okukamula amafuta okuva mu bikola bya kalitunsi. Okola sabuni ayoza omugumu. Laundry soap. Omuntu ogwokubiri ssente zibera komiti. Okulima amatugunda n'ekibala kya monk. Okulima stevia. Sukali w'obutonde. Omuntu ogwokusatu emmwanyi terimba. Okukamula buto
okuva mu mwanyi okusiika emwanyi n'okukola kaawa ow'omulembe. Omutwe ogwokuna okutandikawo obukolero okukola ennoni ezitavaako nfuufu okukola sapatu ez'enjola. Tutandika ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku 12 ez'akawungezi buli lunaku. Tiketi ya mitwalo 10 ate n'ofuna omukisa gw'okuwangula ekyuma ekikola kaawa automatic coffee roaster ku b'essimu noti 7 noti 3 M52 M52. Teweerabira tutandika nga 10 paka 16 August ku Equatorial Mall Hall rooftop. The Great Sundowner 10th anniversary training. Mpembuzi nkuwente. Nyanzo ono nga bwe nnabagambe nga tannaba kutuuka wano. N'alinnya ne bajja muluka gwaffe. Ayogera ne Pulezidenti Butereevu. Kintu kikulu nnyo tutongere engalo. Taata waffe Isa, weebale kutwagala. Kubanga wandibadde oga nti ebyo kabyange na famire yange naye n'otuggula amaaso n'oleetera omusajja ono n'omuleeta wano abulya ensi yonna akola buli kintu. Weebale kusoma ate weebale tutuulya amagezi n'ogawa eggwanga lyaffe likulaakulane ffenna tukulaakulane wamu mutabeera selfish. Weebale nnyo weebale ddala. Kubanga singa obadde selfish twaliwo nsonga okuleeta eno mu nsiko onoonyayo ekyo omusajja asiiba atambulira mu nnyonyi ali eno mu ttale mu kasooli kya bbeeyi nnyo. Tweyanziza nnyo tweyanzeege tweyanziza obuyambi bw'otuwadde. Amasannyalaze gagenda kutuuka wano, amazzi gagenda kutuuka, masini egenda kutuuka, sente obutuwadde abantu bakolera mu nsiko tugenda lukaya tumeeni mwasanjala gyetugenda. Kannamukusaba gajja bano abatono boolabye. Nze ntwala omukulu ono nga imaamu mu kitundu tera okufunamu okukoseka mubiri ne mukyalira. Tukwebaza olw'obuvumu bw'omuteekamu n'abanga talemererwa. Ate nga omwami oyo n'omukyala bakozi baagala okukola baagaliza. Nze buli lwe mbaamu enkeeka saagala kulimba nzija n'alimpa seeka sente zireke. Sebo Profesa ku tiketi 5 z'ogabye sabako ey'omukaaga yange. Neyanzege sebo buli tebampadde yange. Neyanziza sebo natambudde n'omwami wange mwami Mpanga Joseph nze mukyala we twaze wano okwaliriza sebo bye ebigambo byange tusiimye nnyo taata omwami wange era munaye tosobola kuwanze ye n'omuleka tweyanzege sebo tweyanziza nnyo sebo naye nga tuli basanyufu nnyo. Mukulu we bali kutuleetera komishona ono okukakasa nti enteekateeka eno yesoose mu Lukaya Town Council. Sebo tugenda kutambulira wamu n'omukulu ono tulabe ng'ekintu kyongera okuyamba abantu baffe ate n'okumuwagira kubanga ebintu byakola ndozezzaako awo nempulira nga ettekende eddungi. Bwe banaaba bataddeko meeya abadde police officer atalina obukugu mu security munamateeka gamanyi ate mukulembeze mu leadership agimanyi kati ate meeya omulala omulungi abaani ajja kubaolweomu naaba azze birungi biyane. Weebale nnyo weebalire ddala mukulu musafu mwebale byonna byotukoledde. Omugenyi ogwe tubadde tulinda amaze okujja ndi musanyufu nnyo tuli eno bajja Kayunga Lukaya era olwaleero gwe nkyaziza kamusabe ajje wano tunyumyemu ababuulire embeera mwayise mwami Mukasayisa jangu saba nkwaniriza nnyo weebale kukola era mu mbeera eyo tukusiima. Tuli basanyufu nnyo ngaffe aba Prof Bioresearch obadde kyakulabirako kirungi mu mbeera yonna ne weerwanako ng'omusajja n'otandika ne company M-Leaf sooka ogibalage M-Leaf Company Limited Lukaya kati gw'oli bugoloobi wetuddeko tolina wadde neyo registrar general takumanyi
certificate of incorporation, company number M Leaf Private Limited by shares. Naye si kyekikulu, ekikulu nti yeerwanyeko azze mu Sundowner n'atandika emirimu era tosuba mu kitundu ekyokubiri nga tukomawo tuwulire emboozi ya mwami Mukasa n'omukyala bakola babiri abayita ababiri bejjukanya. Tovaawo tukomawo. The Great Sundowner! Prof by research ekutuusaako obusomo. The Great Sundowner 10th anniversary mpembuzi nkuwente okuva nga 10 Agusto 2025 okutuuka nga 16 August ku hoteli Kotulio Rooftop. Omusomesa si mulala omukenkufu Nyanzi Julius ekyuma kiwagala kyuma agenda okusomesa omuntu ogusooka okutumbula amakolero okukamula amafuta okuva mu bikola bya kalitunsi okukola sabbuuni ayoza omugumu laundry soap omuntu ogwokubiri ssente zibeera ku miti okulima amatugunda n'ekibala kya monk okulima stevia sukaali w'obutonde omuntu ogwokusatu emmwanyi terimba okukamula butto okuva mu mmwanyi okusiika emmwanyi n'okukola kaawa ow'omulembe omuntu ogwokuna okutandikawo obukolero okukola ennoni ezitavaako nfuufu okukola sapatu ez'enjola tutandika ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku 12 ez'akawungezi buli lunaku tiketi ya mitwalo 10 ate n'ofuna omukisa gw'okuwangula ekyuma ekikola kaawa automatic coffee roaster ku b'essimu noti 7 noti 3 M52 teweerabira tutandika nga 10 paka 16 August ku Equatorial Mall Hall Rooftop. The Great Sundowner 10th anniversary training mpembuzi nkuwente.